ne mundu ne mutandika okusengula abantu ku mataka. Ettaka eryali erya public land ne mulyegabanya ng'ensi eraba. Oli ne bukeera enkya n'ajja n'asiba n'ateekawo weema n'ajja n'abasajja ne basimba ebikondo n'ab'emmundu. That finished Museveni mu Central Region. Is like a colonialist. Naye yennyini eyo genda ekisozi n'osanga eyo faamu yali ya gavumenti. Atulageko eya gavumenti n'eyiye. Mu maka g'ekisozi. W'ekisozi. Foomu eyo baagigula kuwani ku Kiwanuka. Kiwanuka ono ewaki gwe twetanga Kisozi Farms. Nasoma n'abaana be twakyalayo nga Kisozi yakyali nannyiniyo. President n'agitwala yali ya ame. Atulageko eya ame weekoma n'eyiye. Era awo n'agula ebyalo n'ebyalo. Bw'oyitaawo nze omanyi kumpi mpitawo nga ngende Bukoma Nsimbi bakugamba akasozi kagundi ako kagundi wali wagundi nga bonna ettaka lyonna lyali lyakenda balyegabanya on the song be bakuleetingayo bu district ne bateekayo bu district land board eyo ne balitwala era lyabo basanga nsozi nazonaga olusalo namulanga akutte mu mbinabina ne muwalawe ng'ali kasozi akamu nenga kati ono kuliko jjajjaawe naye nga oyo ye mununuzi eyajja first ekyo ne kiggwa ne bajja ne ssente ze bamanyi abantu tebazifunye kubanga bakozi kuba tebabalaba na midaala mu wino tebabalaba na midaala mu kikuubo tebabalaba ku nnyonyi kugenda China naye omusajja atalina nakayina be bayita tebifaanana abikola ki abifuna baalabikako ku mulembe gwabwe ne bajja n'ensawo za rupiya ne batandika okugamba nti bagula naye nga n'abantu be babagulako bagamba willing buyer willing what seller akenda batwala kabwerere Mailoland bagamba nti tuzze gula naye omusajja ono atunda kuweerera mwana atunda kujjanjaba mulwadde n'olwekyo bano mu kifo ky'okuteeka ssente ze baleeta mu bikutiya mu malwaliro ne mu masomero eyo tebateekayo ssente zimala ne bajja nazo mu bikutiya baga nti omwana we yagala afune diguli katukuwe ssente omwana agenda asome omuzadde wo mulwadde olusaalu luli lutugulaze ogenda ojjanjabe mukaddewo naye nga bw'abali buvunaanyizibwa bwabwe okukola ebyo kakati abo banunuzi bo batambula ne bukaadi nga kange kenyina wano kuba ndi mubaka wa palamenti balwala ne helikopita emukima ne India agenda balina kye bayita health insurance citizens tebayina ne tu ending up nga tucreatinze Uganda 2 class 2 mu Uganda kirasi 2 mu Uganda twateekawo ebyenjigiriza eyo gye tusasulira capitation grant ya mutwalo gumu mu kasanvu mukasanvu buli mwaka omwana okubeera mu ssomero lya UPE gavumenti emusasulira omutwalo gumu kasanvu buli mwaka ettaamu 3 kitegeeza ennusu 15 buli ttaamu 15 nga mu 6 bw'oteekamu ennaku 9 zennaku siringisi 64 zesasulira buli mwana kakati omuntu ayagala omwana naga nti eryo ekkubo bwe ndikwata omwana wange tajja kugguka kyovula buli wali primary school eya gavumenti alongside waliwo primary school eri private wali eddwaliro lya gavumenti ne famasi ya gavumenti waliwo famasi z'abantu okuzinziira Wandegeya ne mu Mulago wennyini mu Mulago University ne bazimba mu famasi n'okuyingirayo paaki okugenda okutwalayo omulwadde bakusasuza. That's the Uganda you get. Otuuka mu ddwaliro ojogendeko mweyo niyo ey'abakyala oluva ku reception bwoti nagendayo nga nze nga mbauditinga oluva ku reception wote eddirisa eriddako mulyango gwa bank wali URA nga tebanakwatako gwazze ng'oli mulwadde osooka ku bank eyo Uganda gye bazimbye they can afford oba osooka kulagayo kakadi kuno kwe kubuka kwenti abantu bino byonna babiraba mu Buganda they know it babimanyira bibanyiga sekinoomu. You can't cash it down. Abantu ne batuuka nga be basinga okuwa omusolo naye nga babuuka sewage. Emmotoka zammwe ennene zibuuka sewage buli lunaku
ne mutambuza kati Kampala ndowooza enetera kutuuka Buyikwe ne mutambuza Kitanda na latrine. Because there is no urbanization policy, there is no housing policy, nothing. Naye ng'ogira ebyo mukulembeze w'eggwanga yalese supplementary mu bino bintu babulira history yalese supplementary nga bagenda kwewola mu katale bilioni 985 bilioni 9 yes zino baziconsuming emyezi eno emabega ekitegeeza twaleta budget mu July wetwagenda okugendera mu Gwe-10 nga zino bamaze ozeewola bazirye ate nga mu budget kati nga kuliko State House babifuulafula ne bagamba simanya classified naye bubbi bwa nsimbi zaamwe wa musolo ngaeyo classified president alinako omuntu wange akulaba yita kutegera ebintu bino ayagala kutegera supplementary ayagala kutegera classified kati baleese ssente z'ennyongeza ku budget bano be basaba ennyongeza nga bakyali ku dessert waliwo starter abana abasajja be omanyi bobeera nga batandika kozi mwe mutandikira abasoma mutandikira ku biki ku starter ku starter nga budget yakatandika muli ku starter bano baganja mulete ennyongeza nga ne main cost tebanagikola ki tebanagirya neku kati baleeta ennyongeza mu mwezi nga budget tugibadde mu July lwetandika bagirese nti mu myezi egyo 3 baali bamaze okufuna ennyongeza ya bilioni 9 mu trillioni emu naye nga zebeewoze ziri 985 kuzo ennyumba y'amaka ga president ag'omukulembeze w'eggwanga gaali gakozesezza mu nsaawo gye bayita enzibizi etatunulwamu classified nga gakozesezza bilioni 248 ku zino zetwewoze mu myezi 3 ate nga ne mu main budget eyo line emu ako kalayini kamu twateekako milioni 8 kati bw'ogatta oba ofuna 4 n'ofuna 2 n'ofuna 3 so baali bakozesezza bilioni 324 under classified si kugula ate classified ya mirundi ebiri ze batutunula tulina kye tuyita classified assets obako kyoguze kyoba twagenze ne tugule mundu ne tugule ki ne wabaawo ne classified expenditure zino ziri ku classified expenditure recurrent tezirina mu development kwa ugendere mu development oba ogenze mu classified ki asset kakati kitegeeza zino zeba yalidde ndye naye okukumenyeramu munaku 9 ne bekutwala nti 10 kitegeeza buli lunaku abadde akozesa bilioni 3 ne milioni 200 every single day bilioni 3 every single because bilioni 3 every day ku line emu kubanga ayina line endala ya budget ya milioni nga 5 ayina endala eziteekamu amafuta ezazina ne mu classified zino zabadde akozesa buli lunaku 3 every day olunaku lulimu essaawa 24 kitegeeza buli ssaawa abadde akozesa milioni 148 buli ssaawa emu buli sekonda abadde akozesa milioni 2 buli katikitiki kitegeeza buli katikitiki president amira bajaji buli dakiika drone 2 nekati njagala kumanya kati njagala okumanya nti okuzimba a brand new turnkey project eyeddwaliro wetaaga bilioni 35 etegeeza ono mu myezi 3 ku layini eyo yali amaze okulya amalwaliro 10 naye ng'olupembe oyo n'ekisozi eggomba gyayagala ennyo tewaliyo district hospital oba ekyo kimanyi n'empigi teyina nekiruhulewe tewali kazo tewali kuba tuyinza okubyogerako naye ng'ono omukulu atudde entebe eri ayagala ennyo batuga patriotism mwagala ennyo eggwanga biki kati eggwanga buli lunaku evereraja you people are not patriotic
zino aziridde nalafo our task kugenda mu bantu kubagamba nti twagoba abazungu ne tufuna abaddugavu abanyunyunsi kanzije tutandikira twagoba abazungu ne tufuna abaddugavu abanyunyunsi yemu ku task ya Honorable Muwanga Kivumbi ne banne bwe bakulembera ekibiina kya National Unity Platform katunyo mwasuze mutya tukwaniza wano nange nsanso kubaako wano mpita lwoyagadde naye alhamdulillah kasita oba ompise tugenderaawo kirungi buli wetukuyita ofisa kadde nojja yogayoga okugwa mu gufo ezituyogayoga omanyi nze ndowooza bwe twayongira mu byobufuzi twagamba tuyina revolutionary line making a humble contribution to extend the frontiers okola kyonna ky'osobodde mu busobozi bwo n'amaanyi go mu kiseera ekyo okulaba nga osembeza kumpi wadde wali nkozeseza extend naye kati ffe mu luganda ate tuza mu luganda nti osembeze okumpi olunaku n'ekiseera buli muntu mu Uganda lwanaabeera mu ssanyu n'okwesiima okola kyonna ky'osobola you make a humble cause to extend the frontiers of joy, happiness, freedom, prosperity. So bunaku oba mukaweefuba eyo oba kulafuubana you strive ogezaako okutakabana olabe nga ekiseera okisembeza so tetulina nze sitera nnyo kutambulira ku message of despair ntambulira nnyo ku message ya hope kyetulwanira kwe kusembeza ekiseera ekyo tikungu n'abaana bo n'abazzukulu tubawe omusingi n'eggwanga lyebalyeyagaliramu osobola okutaggulula ensi abada ne abada netereera zino ensi zetulaba North Korea, South Korea, Taiwan, ani zetulaba zibadde nga Uganda ne Dubai eno gyolaba kati abakulembeze badduka okukola oba wagendayo emyaka 3 emabega zibadde nga zino difference zafuna abakulembeze ne bazitaggulula kati obwo bwe buvunaanyizibwa nti embeera eno ey'obugubi noyita mu nguudo z'empiseemu mu malwaliro abantu baffe ge bagendamu mu masomero abaana baffe gye basomera omuvubuka ensiimu akulira nebbula mirimu n'obutaba na ssuubi tusobola okusembeza ekiseera ky'okweyagala okumpi ddala. You're taking on a sharply divided block. No, really that is not. Omanyi, politics, I always tell people, bulijjo mbasomesa mbakubira triangle njinyonyola buli lunaku nawe kungu simanyi oba najinjikwe onjikwanjuliddeko. Triangle eno ina emiteeko 3 ena eno gye tuyita apex leero ndowooza tujja funayo akaseera eno apex eyina middle eyina ne base. Okay? Apex eno akasumbuusa kano gye kakoma kano akawaggulu akasumbuusa katriangle akawaggulu kabeeramu beeriti bano beeriti ne mu byalo eyo gye bali tikitegeeza nti beeriti kitegeeza baasoma bokka abalowooza nti be bategeerera abalala oba be balina ensi oba be bamanya ennyo abo beeriti naye bano beeriti mu byobufuzi baservinga self interest bagambe bayinza okuba eggwanga balyagala nga ne bebakola byagala eggwanga kubanga ate omuntu atalina ambition kisiwa talina mulamwa atalina kyayagala naye tusigwe oyagala naye bo oluusi abamu interest zaabwe ng'abantu zisinga ebigendererwa bya bonna batunula bwati abeera nga ssenga w'essingo be bajja kukwanjula omugagga najja atwala muwala waabwe ne baleeta ebintu bingi nnyo muddiirawo ne bayiwawo nga mwe mutera okukola senga w'essingo ebyo byonna tebimukwatako alindamu kanzu ye naga nti nze
gomesi yange mweri senga to gomesi eyo tebeeremu abaana bolowooza bategeera oyo yatutte mwala wange olowooza ogwo omukolo gwe batuyiseko kale ne babeeraawo ne baleeta kati bano berit mu struggle babaamu n'ekkanzu yaabwe babaamu ne kooti yaabwe babaamu ne gomesi yaabwe n'olwekyo ebiseera ebisinga wawe bayimiridde wasinziira ku kanzu yaabwe weeri bagirabawo abeerawo babatagirabyewo awo avaawo kati abo tobatunuulirangako n'omeasuring nti ekibiina oba ekyolimu kyeyawuddemu beruba lwatika mu nnyumba omuzimbi yenna agamba nzimbazimba ebintu bingi in my private life alwasesinga olwatika luno lwagenze mu musingi oba luli wagguluggulu awo beruba lwagguluggulu awo oyinza n'okuleeta akatimba kano kakameshi n'ogattawo n'otandikiraawo n'okubawo akasenyu ne mutambula. There is no division mu base ya party. Actually wansi mu bantu ba bulijjo tewali na division bo ekibagatta embeera yaabwe nabine ebibiina by'obufuzi ate bannayuganda tebakulimbanga buli kiseera kyonna bagoberera ekisinde eki ne bembaawo n'abalala 10 bagoberera ogwo genda oba studying Semwogerere yaliwo waliwo abalala bagoberera Semwogerere Besigye be yajja batambula ne Semwogerere ebbanga batambula ne Besigye ebbanga lyonna Bobi Wine bwe yajja ne Nuupu Uganda yagala enkyukakyuka yatambula na Bobi Wine n'olwekyo ono omuntu wa bulijjo mutonya ntuuyo gwe anoonya gomesiyo tomutawane n'ogamba nti tebedividinzeemu n'omulundi n'oguso there is no crack at all. I thought they feel safe nga balaba united apex. It's okay, it's desirable, but it's not essential. Ontegedde. It is desirable, but it's not essential. Kubanga bano ennaku yebagatta gwe gyokayanira eno ku mitimbagano gwe boyogera abantu balaba wano ekyo oyogera nabo boogera bino boogera genda ku byalo gye bali oba balinayo entobo munnabyafuzi tomwasesingirange e Kampala mugambe ndani naye kati nkuwulidde tugendeko ku kyalo tulabe boona okuŋŋaanya oyinza okugenda ku kyalo nga tebalina ntobo naye nga boogera ebigambo wano n'otya n'okutya n'ogaa nti ono abyogedde ketufuluma wano pikipiki zigenda mugoberera wapi bakubuza kozi oyo ani oyo naye nga wano yayogedde ebigambo biki bingi. So is the division at the apex affecting the party? There are no divisions in the power base y'ekibiina. Nkubulidde eyo nkola y'abeeriti kati sikunyonyodde middle kuga nti abo beeriti mu base wano we wali abantu bosanga nga bo bakada ba party bamativu naye nga tebayagala na kifo kyonna nga tayagalayo bwa kansala tayagalayo bwa meya tayagalayo bwaki naye nga ye ayagala ensi ye etereere ayagala eggwanga lye litereere avaayo bwosanga nga bazze ne bamala olweggulo ne bagenda ne badda ku byabwe ne bakola. So oluusi bwogamba nti ba foot soldiers nabo oyinza okusangamu abalina aspirations endala naye abo bugamba nti that's a core base y'ekintu olaba division mu ekyo. The other group down here base yaba voters abalonzi bamanyi nnyo kye baagala and they are very intelligent. Kati nja kunnyonnyola aliwo bannabyabufuzi aba babiri era bw'ojjanga babuuza nga oli munnabyabufuzi ki waliwo munnabyabufuzi omusiru ng'amanyi nti mugezi bali babika bibiri bw'oyagala okunnyonnyola bannabyabufuzi babika bibiri waliwo munnabyabufuzi nga musiru naye nga ye amanyi mugezi bannabyabufuzi bonna ku feesi bagezi naye waliwo bannabyabufuzi abasiru nga bagezi nga bo bamanyi baki bagezi nababawo munnabyabufuzi omugezi. Kati bannabyabufuzi abasiru nga balowooza nti bagezi buli kiseera balowooza nti abantu basiru n'olwekyo abantu balimbika balimbe ne bagoberera bw'osanga nga munnabyabufuzi oyo
ali mu muteeko guli alowooza nti mugezi naye nga munnabyabufuzi oyo musiru. Era they think the common people are gullible. Nti abantu aba bulijjo bw'obasanga awo ku masiteegi awo osobola obakola ki, obakwenya, obalimba n'obayisa kulitakola ki, kulitalaba. Abo bannabyabufuzi bangi balowooza nti kyova bainvestinga nnyo time mu PR mu kibiki PR biki ebyo tukube nedda ssebo. Abantu ba bulijjo bwe beekuŋŋaanya ne baba si bagezi bulungi naye nga beekuŋŋaanyizza awamu bagezi. Era n'olwekyo bamanyi ate obugezi si bwa kusoma IQ ntegeera osanga n'omusajja ataasoma nga mutegevu okusinga professor, because professor olusi kwefubako n'olafubana sitetegeera nti wazaalibwa gw'osinga obugezi. Well, you can be a professor nekitegeeza nti professor yasinza IQ. No, aba yeefubako. Actually abantu abalina highly intelligent qualified people tebasoma nnyo ogenda wala. Ba Bill Gates abo babivaamu kuba balaba amakubo amangu agabatuusa ku byakukola ki byebaagala. Kati bannabyabufuzi abagezi buli kiseera bo baba bakkiriza nti abantu abo boolaba emitwe gye beetisse sinsuusuuti tibategeera. Kati bino byonna gwe ebikutonyola nti obinnyonnyola abantu babimanyi. Era bo oyinza obbasanga nga 99.9 bamanyi ekyokukola, bamanyi nekyebaagala, bamanyi nekyokugobera. So you can struggle for the 1% out of 100. Good. How big is the task? No, the task genuina teri personal. Okitegedde nze saagala nnyo okugamba nti gwe nze in politics is not my language. Ekyokusooka ndi deputy president. Deputy president akola mirimu egimuweebwa president, akola mirimu egimu assigningsibwa National Executive Committee ti mu region eno genda okolemu guno. Bakola enteekateeka ajanjulira president n'ekibiina nefuuka ya kibiina. Bwe mba nyina ebirowoozo byange byenjagala tutambulemu, olukanga gwolwo nja dutwala nduwe president alutwale mu National Executive Committee lufuuke lwa kibiina. So my task is the task of the party. So are there particular things you're looking at? Of course. Ngachi. Being Central Region njagala ogitegeere. Central Region ne mu byobufuzi bya Uganda yetya. Kankusera ekigambo ky'oluzungu. We have always our fathers bajjajjaffe n'abataka bonna ne betwasangawo. We do the heavy lifting for Uganda. Heavy lifting for Uganda. Fe tingatinga ya Uganda. Wano we wali amaanyi ag'ensibo sedduge okusobola okutaasa eggwanga lino. Fe tulina abantu abangi mu ggwanga, ate tugamba abantu abangi si Baganda. Central Region eno ye refugee camp y'Abannayuganda bonna, ensi gye beenyigirizeeyo mu byalo bagukira wano. N'olwaleero waliwo ebibaasi ebireeta, waliwo n'abalinnya ebimotoka by'amatooke, waliwo n'abajjira leero ku bimotoka ebireeta ente. Naganze bentuuka e Kampala ensinga n'alabiraawo bonna bali wano. N'olwekyo it is Uganda made simple. Befuna ssenyiga ensi yonna efuna erwala lubwamira. N'olwekyo mu byobufuzi bya wano we wali omutima gw'ebyobufuzi by'eggwanga lino, we wali omutima gw'ebyenfuna, we wali obuyivu bw'eggwanga lino. N'olwekyo Central Region naye nga mu studios mu Ssekanyolya ndine Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi, omubaka wa Butambala ate nga kati yamyuka president w'ekibiina kya NUP mu Buganda. Well, Honorable, are you alive to the challenges ahead of you, especially at a time nga bali booyogedde ku waggulu gye batayagala ngende nnyo, nga bamu ku bo basuubiza
jebaita mass exodus, that very soon some of the members and leaders of the party are likely to follow them where they have gone. Kakati mukama wange tubawakanire bagwa sibe bagamba atana anazina takumba maso ku lutimbe ekyo tulikyogerako nga Exodus ebaddewo sirowoozanga nnyo bw'obanga operereza akawala ku kyalo bw'oyisayo kimagafono ga nti oyo ngenda kumutwala kitegeeza kaakulema ontegedde bulungi bw'olaba omusajja agamba nti omukyalo oyo nze ngenda kumutwala aba yamulema. So I don't want to listen. Nze saaga nnyo kuwuliriza ebyo bekiri batuli kiraba anti kisinde kiramba Exodus weyise omukulu otogulabe maso ku lutimbe olimpita nga kibaddewo ekyo nenze nkubuulidde nti the base is very stable. Kano kayugu and kali classical wetuba tunatandika okugenda mu kulonda akakayugumo wekabaawo era nekimwe naalemu balaba simanya kadaga mongo ani ebaawo simanyi lwaki ebyo. Is uniting the party one of your tasks? No, the party is united. No, I'm talking about settling this disagreement. No. Betwali ku kitebe kankiddemu na wano. Oluusi toyina budde olw'olugendo lwoyina oluwanvu. Nabagamba olugendo lwaffe tulina lulinga lwaliva Nairo. Nairo yina olugendo semagendo okutambula okuva eno ku Victoria egende etuuka ewa etuuke mu Semayanja Mediterranean era ne beesanga ennyanja nga Is Albert kuliko emu mweyita era yo Nairo eyitamu buki buyisa amazzi gayo ne gakola ki n'olwekyo Nairo olw'olugendo lweyina terinda amazzi gawagamidde mu kisaalu egaleka bulesi ne yeeyongerayo naturally waba wagawagamira kati bwena erina negamba eyo gyefunira omukisa nesanga oluwonko oluwonko olwo ne lugiwa amaanyi amaki amapya ezo ze tuyita falls luba luwonko ebejja bweti nesanga oluwonko nesonda amapya negajeyongerayo kuyita kafunvu akaddako nesanga olala. It's simply rolls on egenda bugenzi muki mu maaso. So era nengamba abantu don't linger toda onokuba amazzi gali gasigadde genda maaso mukama baali gasasira omusala ne gwokye nnyo gali ekenenula ne gabasanga nenga gana galina otuuka ku Nairo galina okutuuka. You simply don't have the luxury to ring around with the water stuck in a swamp. Sometimes oluusi waliwo gye bayita prodigal son mu Bayibuli mu ebiri omwana eyazaawo wayinza okudda but when bw'alidda alidda. So tetulina buseera ebyo kyova olaba at this time nga tulina omwaka gumu towards election olwaleero waliyo voter registration. Don't waste time because essaawa z'oyina ze zino zokka tulinayo spare time. There is no spare time. N'olwekyo eyimu ku task yange is exactly that, to focus the struggle on that. To focus the struggle on the main course of River Nile to stay the course. N'olwekyo tuteekedde olutalo okuluteekako amaanyi gonna abantu bonna ekiseera kyonna basigale nga tulumba beba omupiira. I can tell you muli mu nsi nga gavumenti ye kalya mabanja nga bwokerera gavumenti gavumenti yesinga obutasasula yendya z'amaanya ndooza ffe tukulya z'amaanya yesinga okulya z'amaanya. Auditor General yafulumiza report sinagitunamu mbadde business tebanzikiza nnyo gyogerako naye mu report ya Auditor General abakoledde emirimu ne bakolera gavumenti tebasasula ekivaamu nga basasula mwana waani ani yaani
balondamu abamu negamba oyo Rocco tumusasule, oyo Daisy tumusasule, oyo mwana wani tumusasule, nobeera n'eggwanga nga muli mbadde lake manyi gwe byotamanyi. Emyaka gye maze mu parliament mbadde mu defense, mbadde mu budget, mbadde mu committee ya finance. I know how rich eggwanga lino bwe liri. Wetwogerera wano eyo mu byalo abantu bali mu kusima gold, tin, biki basima uranium, buli kyoyagala okubeera n'obulamu obulungi ku nsi kuno lino eggwanga tuliina. Tukiina mu bungi nnyo, tuyina ebyennyanja, tuyina ensi, tuyina emigga buli wamu. Ne kati January atuuse ebintu bikala mu nsi eyina emigga. It is scandalous. Kyetutayina kyokka bwe bukulembeze obulungi n'abakulembeze ab'emitima emirungi. Bano be tulina beerowoozako bokka n'abaana baabwe. Kyovula baaba n'amagye ngaago. The army cherishes so much. Tasobola kubaawo ngeri eggwanga talirabamu mulamwa okujjako nga Sale waali nga ne Muhoozi waali mutabani we. Abo bonna bajjeno tabalabawo. Abo bonna balupembe bobalaba balowooza nti bonna abo tebategeera okujjako mutabani oba muzzukulu oba muganda we owa Yoweri Kaguta. N'atula mbakazi ba Uganda bonna kwasinga okulaba mwategeera ebyenjigiriza mukyala we, balooya, bakodomi be. Kati n'ogenda ku buli omu kati eggwanga bwe lityo okujjako nga ffe tulemereddwa okunnyonnyola abantu nti olwo lusozi Mountain Elgon muba banafu nnyo nze naawe obutategeeza ono Museveni ekyo omulimu ogwanga oguddako ogwokusatu omungu kubulira kwe kwambula Museveni nti Museveni yatwonoonekako. Otegeeza ki? Ono Museveni yayonooneka n'ava ne ku kibiina n'ava ne ku nnono z'ekibiina kye. N'atandika okulowooza ng'obusajja obwedda obukubi bw'amayinja. Kimumanyi bembeera kino ebyeggwanga bino bembivaamu mbirekera mutabani bembivaako mutabani kale muganda wange eyo ndowooza yadda nnyo. N'olwekyo he degenerated to medieval thinking. That old thinking. Medieval. And very careful mu byenjogera. Si old. Medieval thinking. A primitive thinking, understanding of society, and understanding of power. Tosobola kukubeera ng'otadde ekirowoozo mu baana bo n'abantu nti eggwanga lya bonna lyammwe. I mean, naye yennyini yeekola damage. Abakikozeeko ba Bashiri baliwa, abakikozeeko ba Mobutu baliwa, Mugabe aliwa, Gaddafi aliwa, Aniani wa Egypt yali Mubaraka. Mubaraka aliwa, Saddam aliwa, al-Bashir Sudan. No, Assad, yes, Syria. Syria aliridawa. Why don't you see Bashiri ng'alina n'ennyonyi ng'alina n'amagye ga Russia yakorapsinze nga entumu y'obu Assad yakorapsinze ng'entumu y'omusolo kubanga bbeesi eno evunda tokoze eki totegedde olw'okuba olina amagye ne ssente tobulwako bawujja kaki kasepiki. Even Museveni ne famire ye n'abantu be balina okubeera nga nabo tubanunula. That guy we need to liberate him because I mean bafuna endowooza enkyamu. Omanyi power corrupts and absolute power corrupts absolutely. They got absolute power never corrupting absolutely. Kyovula banendowooza ye tujja mujjako omutwe tujja kujjako n'omutwe really nga nawe n'otamanya nti abo balwadde beetaaga bulungi. So not only omuntu onyantu eyagala, let me tell you, n'abakozeemu bano abalina business ezitambula, they must know that Museveni is a liability, not an asset. Isn't he an asset to this country? No. Abali ne Bashir Sudan. That's so many simanyi totambula ko wano. I speak to many Sudan refugees. Abali muno. Naddala abasula mu apartments zeye waffe gye tubeera. They are as affluent. Babadde bava mu bali bali ab'obuyinza. Ababedde. Basula wano mu apartment. Balese street na street za bizimbe. Obusajja bwava eyo mu Darfur.
ne bulumba Khartoum bwaji bagobamu everything they worked for ne kigenda nolwekyo African leaders tubagamba lwaki temuyiga buli kiseera sente z'olina z'opokera abantu tezimala emundu z'ogula everyday ziyinza obutakutaasa eno yonna realization so the struggle gye tulina wano ey'omu central region secondly of course wano mu central region ffe kitundu ekibadde nga buli kiseera bwe bibaawo tetuyinaawo it's not a conspiracy nga tetuyinaawo engeri gye tulaba kunyweza stake yaffe mu Uganda netuga nti tukikola bwe tuti nzaye mu interaction yange aba bakyoli bakiina abateeso bakiina n'abasoga bagezaako sigamba nti bagala tribe tekirimu sitaani okunyweza omuki omutemwagwammwe mu Uganda bwe tutyo nga tutufuna obwetwaze twafuna obutakkaanya tukisobola kwerabira nga ffe tusinga obuyigirize buli kimu obutakkaanya bwagwawo ebiseera n'abaali emmengo neyali omukulembeze wa DP Ben netuleeta Obote n'emmengo yagijjawo we twamaliranga omusajja w'Obote gwaleese Amini nga ne Ben amusse so Mengo teyasigalawo ne Ben teyakola ki teyasigalawo nga tweyombya mu kinaana nga tukikutte era Kawanga n'alemwa Abaganda abamu abagezi babidandi n'abalala ne bagenda ne M7 ne baleeta UPM olwaleero bonna nabo bonna tebagirimu nalina kabina ke pipi bakintu musoke baki tebaliiwo n'ettaka lyabwe ery'obujjajjaabwe akakundi akajja okugula kaliguze kalimazeewo ne bugenda awewa ebidandi awo abagaga bamuguza okutuuka saagala byogera ayinza okunkyawa mukadde wange kakati essaawa eno nga mufunye omukisa muyina omukulembeze si wa region naye omukisa Katonda amuleese ayinamu omuzinzi ate mweyombyayombya mugenda nti ati kakati ndowooza n'olio nakiri ekisiki nakyo kisobola okuwaka wapi ate ng'olina omuliro ogwakaga mumuyina leaders ffe tubadde in a search of a leader. It's very difficult to get a leader. Mukirabanga ekya olabanga neno kampani okufuna kiine omulala si kyangu. So ekitundu kino kimaze ebbanga kinoonya omukulembeze. Kinoonya omukulembeze ensigo eyinza okutulako naga nti yooyo. And we've been trying tulese abagagga basebaana tulese basebagala tulese tubadde bangi babiri gwa tubadde nabo. They did not tebafuna kye tuyita traction. Si masanyalaze tebalina masanyalaze gakola ki kati mumuyina Nadibanga si kinyonyi nakali kanadibanga okamanyi akagenda neka tabula oluze neka dali nekakola ki nekaseka katabula nga bakozesa bino wammanga bisatu mbinyonyolako 1 bakozesa okutiisatiisa Nadibanga nakozesa bribery kyoja mu miro not necessarily of money bayinza okujjamu mu society eyo nga bakuwadde ekifo kati nga muwanga ngano ndi president minister nga nti anayi president naga nti omanyi onyonyola bulungi ebyensimbi lwaki tofuuka minister of finance takututte kubanga ayagala omutegerera ebyenfuna ayagala ove akola kya Nadibanga baba tutte tubalabye bonna Betty Kamya Sebugwawo I don't want to mention mbaddewo wano nembalaba at one time mutagamba abamu baafa tubaddewo wano nga batwala omu ku omu for purposes of weakening you si kubanyweza nolekyo state bakozesa state infrastructure to bribe you to price you out of okunyweza stake yamwe ate mumala ne muluzinga touch n'abantu
abantu bo bennyini batandika okubuuza nti totubulira gwe tetwagala kumanya eyali omuganzi ne bagamba tetwagala kumanya. Eyo success gwe ng'omuntu ekudestroyinga nereeta mistrust mu cause nereeta detachment ne cause. Ekyokulala kibakozesa of course is election rigging, okubba obululu. Now eyo Holy Trinity tuyino gye ogigema kyova nja binnyonnyola abantu at every occasion mwegeme bino ebisatu wammanga. Thank you. Nga tumaliriza honorable, abamu ku bannammwe kudda oluvuganya government as we speak they've embarked okunoonya ebirowoozo by'abakakaalukanye by'obufuzi kudda oluvuganya ku electoral reforms, ku constitutional reforms. In fact, to be specific, aba DP bali ku FDC kunoonya birowoozo. You are the deputy president aba DA bali ku UPC. Njagala kubuulira kinasambye okugamba nze ndi wa NUP negamba omugga abalaalidde mu kisaalu tetubalinda. Saakigambye nti abalaalidde mu kiki mu kisaalu tebalinda. Kati gwe electoral reforms myaka anolita sagala kubidiscussinga because ebyo byakulaalira mu kiki mu kisaalu. Isn't it something good? I've told you nti nze abalaalidde mu kisaalu sibakola ki sibalinda. I'm not a time waster. Tuyina kyotugamba ku ebyo tetwagala kumanya ku electoral reforms. Nakubuulidde nti bannabyabufuzi sabakubuulidde ba mirundi ebiri oyagala mbaddemu nga tuva ku mpewo abagezi nga basiru ne bannabyabufuzi abagezi. Kati omanya ki kyokola mu kiseera ki n'obukuulekisebwa kunene nnyo. Omanya ki kyokola era ddi era mu kiseera ki era kiragawa okujjako ng'oli agenze kati oyagala nkyukakyuka mwena mu gavumenti ya Museveni kugirongooseeko kyebeerewo buli kaseera. Do you want to reform government ogiwe sustainability ogiwe obuwangazi oba oyagala nkyukakyuka? Teri munafu ateesa. Ontegedde teri munafu akola ki ateesa sooka osaka amaanyi osooka oteese mu byobufuzi bati omunafu ateesa abamala biseera. Kale tukuyanza webale nnyo Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi. I hope you have had a very good show. Ina bingi byosobodde okubeera ng'otegeera ku biri eyo ku side oba ku ludda olw'aba